Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nzize ne mwana muwala ng'ayinamuko ku buzibuzibu. Abaana ab'obuwala tulina ebintu bye tuyitamu nga tukola eby'enjawulo. Abamu tubisirikira, abamu tubyogerako ne tutayambibwa. Omwana ono aŋŋambe bwe yali ng'ali muto, actually emboozi egenda kwetuulira ku nsonga bw'eti nti kojjaawe yamusika enfuli. Ekirungi teyamukozesa, naye kojjaawe muganda wa maama we ye yamusika enfuli ze. Ajja atya okusika enfuli? Tuula owulirize. Aŋŋambe singa bwe nali nkyali muto, nagenda mu kyalo okuwumula nga waliyo muganda maama wange omuto kojja, gwe nandiise kojja. Naye nga si muto nti muto, nga muvubuka nga ffe tuli baana bato. Nga tubeerawo ng'abaana ewa jjajja, ne ntuuka maama n'afunamu obuzibu ne nsigalayo nga nze ngenda ssomerayo. Bwakya lumu mbu nga kojjaawe, kale ng'abaana ab'obuwala bino bye bagenda eby'omu kyalo, ne mugenda eyo ne mukyalira ensiko ne mukomawo. Kojjaawe n'abimanyaako ndowooza. Aŋŋambe kojja yali muvubuka kuba yali muntu mukulu nga tasoma naye nga muvubuka, si mufumbo. Jjajja yali afiiriddwa nga kojja ajja mu kisenge omwana mw'asula ng'amugamba nti nina bye njagala okukola. Ng'amubuuza biki? Mbu njagala ndabe obanga ebintu bye mugenda eri ne musika obikola nga w'olina obbikola oba nedda. N'amubuuza lwaki ggwe aba abinkola. Naye omwana abyogera bino eno yali mu primary. Munnaye kojja n'amugamba nti nja biraba bw'oba oyagala bw'oba toyagala. So kiri gy'oli okwanguya embeera gye ndi oba ogikalubya. Ng'amukwata, ng'amwambula ngoye, ng'amuddako ng'amugamba kankulage we bakola ki? We babisika kuba n'obbisika tomanyi, mbu ng'adda ku nfuli za mwana ng'azizannyirako. Ekintu kino eno sisoose kiwulira ku mwana oyo ow'obuwala. Nkiwulidde ku bantu ab'enjawulo. Oli n'agamba kubanga abasajja bw'aba ayagala okukozesa omwana ebiseera ebisingawo batyo batandika. Atandika muzannyiikiriza, amukubako bifinga, amukola biki ebivaamu ng'amukozesa. Ono alinza okuba yataasibwa kubanga baamuggye mu kyalo ng'ekintu tekinnakula. Aŋŋambye kojja we yamusika enfuli, bwe yamala ozimusika n'amuweeweeta ku musino, oli nga bw'akaaba, bwe yamala n'amugamba ate mbuka obigamba maama nja kukusalako omutwe ogwo. Abaana abamu babeera intimidated n'ebigambo oluusi abantu abakulu ababa basobezza oba baba bakozesezza ne batoogera. Sinenya mwana butoogera kubanga ebiseera ebisinga nti naffe ng'abazadde tuplayinga role nnene omwana we okusiriikira ebintu ng'ebyo. Omwana bw'oba ng'obadde omulaga nti ensobi zisobola okukolebwa abantu ne oba ofunye ekizibu kitya come talk to me, tuyige establishinga embeera wakati waffe n'abaana baffe. Naye obeera n'omwana mu nnyumba ng'omulala n'omulala nti embeera ze zikyuse, si omwana oli yali yeeyagaza naye you don't care okufollowing up okubuza naye omwana ono ki ekimuleetedde okubeera nga kati yeekomoma, abeera munyiikaavu, kiki tofaayo. Naye ng'ate oluusi ebiba bisumbuwa abaana bano bibaawo mu nnyumba mwennyini mwe tuba tubeera. Oluusi emikwano gyaffe abasajja bajja ewaka nti mikwano gya taata sima mikwano gya maama ne badda ku baana ne babakozesa. Akina baganda ba maama, akina simanya bataata bato ne taata kennyini. So tubeere beegendereza nnyo ffe abazadde abalina abaana ab'obuwala. Abaana bayita mu bizibu. Omwana ono ekintu ekyamutuukako kyamutraumatizinga nti kati akuze alina emyaka 27 naye teyeegattanko na musajja yenna. Like yaŋŋambye alina engeri gy'afiiringamu ng'atunuulidde omusajja. Memories zidda ne yeebuuza kati nina ekisiraani, lwaki kino kyatuuka ku nze? She has a lot of questions going on mu mutwe gwe. Lwaki nza okwogera ku nsonga eno? Nza ogyogerako kuba njagala abazadde creating awareness eri abaana baffe. Bannange tekikuswaza kutuula wansi na mwana wa myaka 13 n'omugamba mwana wange omusajja tokkiriza kukwata ku bbeere. Omusajja kaabeeraani bw'akukwatanga ku bbeere oba wakukwata kabina jangu oŋŋambe nze maama wo. Tekikuswaza naye muddaawo nga mutandika kwekomoma nga abaana bammwe nga baboonoona. Omwana abeera traumatized ng'ovudde ku kyokuba nti bamukozesezza nga muto. Ekintu ekyo si kye kintu ekyangu okuva mu mutwe gw'omuntu kubanga kye kintu kyagenda okuddamu okukola ng'akuze ng'alina okukikola oluusi lubeerera oba buli lunaku.
so kiba kizza memories ziri enkadde kimuddiza ebiwundu biri bye yayitamu n'agamba okitegeera abaana bakwatiddwa n'asirika abazadde abamu omwana ne bw'ayatula n'amugamba otandika ng'okimanyi bulungi omwana talimba naye mbubuti okusala otandika kukambwalira mwana kwefuula muzibu nga bw'omugamba biki by'oyogera osala ebigambo omwana gwe biki naye ng'okimanyi nti there is a possibility omwana by'ayogera bituufu naye kuba oyagala kwefuula nti oli mukambwe oyagala kubikkirira mbeera ebeetuuse ku mwana bw'ejja kubaswaza ng'ekintu kitambula bwe kityo. Imagine oyo omwana nze nkukakasa gye byandiggweredde bandimukozesezza ate ne kwolwo yayambibwa buyambibwa obutakozesebwa yayambibwa naye mubeera n'abaana bammwe ne mubakwata ne mubaweereza mu mikwano gyammwe ne weesigisa mukwano gwo omwana we naye nga gw'omwesigisa musajja ono mukazi oba ono omwana muto muwala tomanyi sitaani atambulira mu bantu sitaani atula ku mutwe gw'omuntu omuntu n'akola ekintu n'agamba nti nze nakikoze nga ye yakikoze. So tuleme kubeera nga twesiga nnyo abantu ate tucreatingewo friendship n'abaana baffe be tuzadde ng'omwana asobola okujja n'akugamba maama nina akatulututtu wano mu kabina maama enfuli zinsiiwa maama naye mmwe babagambira nti maama wansiwa ebyo bikandida watensedde okobaka n'abasajja ng'otandika kuyomba kaakati w'otandikidde obimugamba nti yatensedde okobaka n'abasajja nga tannaba kubeebaka nabo olwo wanaatandika obeebaka nabo olowooza najja n'akugamba tajja kubanga akimanyi gwe maama oyomba buyombi gwe maama oli bwoti ne bwoti. Omwana bw'olaba nti akuze tukkirize nti abaana baffe bakula bw'olaba nti kati akuze ali mu myaka 10 mutuuze tandika okumulaga ensi mwana myaka 13 yogera naye kye tuyita sex education tomukkiriza kubiwulira ku mulala agenda bimutendeka ate mu ngeri ndala gwe by'otayagala mugamba waliwo agenda omutuuza wansi abimunnyonnyole naye ate nga bimunnyonnyola mu layini ndala nnyo era n'omwana abitegeera ennyo ng'abitegeera mu layini ndala nnyo. Abaana myaka 13 bazaala naye ng'olubuto teyalwefunidde nti alwagala naye nga yalimbibwa omwana mulage nti omwagala akimanye nti oli ne bwanajja n'amugamba I love you akiwulira nnyo wakati maama akimugamba tekigenda mumusubbalaza nnyo kumumeza bakita batya balubiyita luyinja like goosebumps nti agambe bannange mpulira nze n'osimanya n'olutiko lungi se bannange omusajja ngambye ekigambo. Tetwesigisa abaana baffe naddala abo bwala tesiboka n'ab'obulenzi babasiyaga kale munzikirize nkomaawo byebyo ebyange. Nkireese ekintu ekyo nga njagala nkyogerako to create awareness nga njagala gwe omuzadde tokikkiriza tuuka ku mwana wo okitegeera ono I'm dealing with her and I hope we shall walk a journey together era nsuubira ajja kuwona ajja kukivuunuka. It all starts with you kasita okkiriza nti kati I want this thing to stop tormenting me it can stop naye bw'okireka kibeera kyonna ekiba kikusumbuwa kasita okkiriza mu mutima gwo newe kuba n'ogamba enough is enough I don't want to keep blaming myself lwaki ekintu kino kyantuukako I don't want to live in agony nga nzijukira ebyo yes si kyekintu kigenda ova mu mutwe gwange like boom kigende but sigenda kukkiriza kiddemu kunnumya oba kuntomentinga we can overcome it. Mubeere bulungi omukama banjagire temwera subscribinga kulikinga no commentinga. Yeah.